Kenya litambulira nnyo ku mawanga era Odinga ng'abadde mugatta naddala mu bajalu. Odinga avuddewo, ani addira Odinga mu bigere ku gwa mugatta? Nga nzijjaawo era nja kutegeeza abatuwuliriza nti kubanga ensonga gye twogerako egenda maaso mawule kye tuyita breaking story. Buli kaseera ebikyuka bingi. Enteekateeka nga bwe nagikulaze mu kusooka, waliwo abasirikale okuyisa ebivvulu ku kisaawe tekisobose olw'abantu. Kaakati n'enteekateeka ey'omulambo guno okutwalibwa ku paalamenti abantu bagukubeko eriisa evvannyuma naye esaziddwamu abantu basusse. Kati omulambo gugenda kutwalibwa butereevu Kasarani era abantu bali mu kubakunga nti bane mutuyambe temujja ku paalamenti kuba wayinza okubeerawo okwerinnyalinya. Babage bonna boolekere Kasarani. Kugamba ogatta obungi bw'abantu naye n'emikolo egy'enjawulo egirina okukolebwa ate mu budde obutono okukuuma essaawa 72. Kati kwe kusoomoozebwa okuliwo mu bigenda masira nkakasa bingi ebijja okugenda nga bikyuka okutuuka lwanaaziikibwa ku Sande ng'embeera bweri. Naye okuddeyo ku kibuuzo kyo, ekyamazima abajaluwo balina okusoomooza okutoogerekeka mu kiseera kino. Kubanga wandigambye nti Oburu Oginga adde mu bigere bya mutoowe naye amasannyalaze gaamubula okuva edda nedda. Era kati bagambye agira abeerawo ng'ow'ekiseera omukulembeze wa ODM. Naye kyonna kyakaseera buseera kuba ekisooka emyaka n'ebizibu bifaanagana n'ebya mutoowe omugenzi. Era obulwadde bubadde bubaluma mpalu budda kwoli embeera gye babaddemu emyaka gino egisembye. Kati naye tosobola kugamba nti ogwo kati gwe mumuli gw'abajaluwo. Abandi badde baddakaawo kwe kuli Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o ow'e Kisumu. Naye embeera gy'alimu n'ey'Odinga fact bamulongoosaako n'obwonge emabega kaawo. Kati naye embeera ye tesobola kumusobozesa kukulembera bajaluwo kufuuka mumuli gwabwe. Kugamba kye tutegeeza asobola okuteekebwawo nti ono ye mukulembeze wa ODM ng'Oburu Oginga bw'ateereddawo ng'ow'ekiseera. Naye okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo kirala nga ne bw'oyogera abantu bakukkiririzaamu. Kuba Odinga abaddewo ng'oli atya okumusobya. Babu Owino abadde yeekyanga naye ng'alina waakoma kye bayita reducible minimums. Kati okufuna omuntu ng'abalala bamutiisa amaaso kusoomoozebwa. Omulago wandibadde otunuulira James Orengo naye naye era emyaka ali mu gy'Odinga era bwe baali bayanga taxi mu 1990. Kati okkiriza nti abo omugigi gwe gumu Oburu Oginga, James Orengo Governor w'e Siaya ne Governor w'e Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o bonna mugigi gwe gumu. Oba tolina kyogonjodde. Kati oyinza okukako wansi Senior Counsel Otiendo Amolo Mukulula agulina munnamateeka mugundiivu omusango yeya singa okuwoza omusango gw'Odinga 2017 basooke balyoke baguwangule. Orengo yali lead counsel naye yasinga okukola kye bayita prosecution of the case yali Otiendo Amolo. Awo nawo nayongera okwekolera erinnya naye okusoomozebwa kwalina nti amasannyalaze tegannajja. Alina okulwana ennyo bw'aba wakudda mu kifo ekyo. Omulala abaddeko n'amasannyalaze ye Babu Owino MP wa Embakasi East yatwala n'ekisaawe kyennyini wekiri. Okusoomoozebwa kwalina nti yadde amasannyalaze weegali era alabiddwako yadde abadde ayogera ebigambo oluusi ebiringa ebikontana n'eby'Odinga naye nga babeera n'emikolo mu Luwo Nyanza abantu bamwaniriza. Ekitegeeza nti mu bano bonna alinako ku masannyalaze. Naye enkola ye ey'ebyobufuzi tetujja gamba nti muto. Odinga yatandika okwolesa obusajja bukulu mu nkola y'ebintu ng'akyali muto. Kati tetujja kukkiriza kugamba nti Babu Owino byakola bya kito kuba akyali muto. Nti ng'ojjako okubeera n'amasannyalaze naye ate strategically mu bya strategy omulabanga abutaabutana. Kubanga bino bintu bya mirundi ebiri. Tobeera bubezi activist olina okumanya ddi lw'obeera activist ne ddi lw'obeera politician. Kati kwe kusoomoza Babu Owino kwalina
bwaba ayagala okujja mu kifo ekyo kubanga ye akyegwanyiza mu lwatu azza akyegwanyiza mu lwatu nga n'Odinga waali kati eryo eddibu Odinga alireseewo mu famire y'Odinga mu kusooka yali azimbye mutabani we Fidel era yamukola bubi nnyo okufa ng'era Fidel azimbye movement y'ebyobufuzi ng'agitandikira mu constituency ye Kibra jukira Kibra ye mu constituency ebbiri ezaakolangalangata kati bwe bagisalako gye yali azimbidde ebyobufuzi era yali asuubira 2017 okujja okuvuganya mu constituency era teri yali asuubira kumuwangula yafa kibwatukira yasangibwa mu nju ye ng'afudde kakati Raila Junior si wa byabufuzi abyogera-yogerako olumu naye si waabyo Winnie Odinga kati gwabadde atera okutambula naye kakati mu mbeera z'amawanga gaffe agatera okusukkulumya abasajja ku bakazi ayina okukola ennyo bw'aba wakudda mu bigere bya kitaawe naye ate Odinga oyinza obutamunenya nti lwaki tateeseteese kuba ne kitaawe teyateekateeka kiri awo Odinga yeeteekateeka nga bwe nnyinnyonnyodde yeetandika era okusika kwali kwa mbirigo kwe kuvaako n'ebigambo abamu we bagambira nti taata wa Odinga yamukolimira mu busungu Odinga yakulembera avuka ne bakyankalanya olukuŋŋaana lwa kitaawe mu kibiina kya Ford kitaawe n'amugamba mutabani wange bw'onooyagala okutwala obukulembeze bw'ekibiina kino ng'okozesa effujja eryo by'oyagala byonna omulina okubeera pulezidenti wa Kenya oyinza obutabituukako kati abamu kye bataputanga okumukolimira naye sijja kukitwala bwentyo so naye nga byonna bikulaga nti yali talinda kumuwa era kitaawe bw'afa 94 yalekawo abakulu nga be balina okusika omwali omugenzi Michael Kijana Wamaalwa era nga kiri mu giraasi ku basinga obungi naye enteekateeka bwe zitandika ez'okulonda anaasika ne Raila n'agamba nange wendi mukulu wange asikidde ekifo ky'ebbondo mu paalamenti nze already ndi MP seetaaga kifo kya bubaka kati njagala bukulembeze bwa Ford Kenya embiranye ne zibaluka ne Kijana Wamaalwa kwe kuva biri ebigambo bye nayogedde Kijana Wamaalwa yaga nti Raila Odinga alimu abantu basatu alimu Amolo alimu Raila alimu Odinga kitegeeza nti balina obufubondo bwe batuulangamu n'alowooza bakanyiza agenda okulaba nga birala ku ntiko y'embiranyi y'abo ababiri waliwo okulonda okwategekebwa bammemba bajje mu tabamiruka okulonda omusika wa Jaramogi ng'omukulembeze wa Ford Kenya okutunga nkuli wakati wa Raila Odinga ne Kijana Wamaalwa Kijana yakunga abanene era baali bakiraba nti kyali mu giraasi Kijana okusika abantu baali bangi omwali Anyanga Nyong'o bajaluwo banne basalawo okulonda atali mujaluwo Professor Peter Anyanga Nyong'o mu kulonda okwo ne James Orengo mu Ford Kenya bagana okulonda Odinga waabwe ne baga katulonde Kijana Wamaalwa yajja mu kifo ekyo Senior Counsel Pomwit ne baga tugende ne Kijana Wamaalwa Dr. Mukisa Kituyi oluvanyuma yagenda n'akolerako n'ekibiina kya Mwanga Amagatte ng'avudde mu byobufuzi by'e Kenya yakakomawo na nnaku zino yali yagala kuvuganya bwa president mu kulonda okuwedde bonna ne bagamba tugenze ne Kijana era Kijana n'awangula naye akalulu ako kaali mu kibooko n'amasasi okunyooka eyali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Kenya ya Anglican Manasseh Kuria ye yakubiriza okulonda okwo naye tebaamuwa na kitiibwa abalonzi ne beekuba era ebifaananyi ebyafulumira mu mawulire ng'okulonda okwo kuwedde nga bikulaga abanene mu byobufuzi nga bali wansi w'emmeeza gye beekwesi bakawuula babunye ekifo kyonna niyo okulonda kwaggwa era ebivuddemu ne birangirirwa Kijana Wamaalwa ng'awangudde Odinga nagasigenda kukkiriza kulemberwa Kijana Wamaalwa n'alekulira ekifo kye nga MP ne baddayo mu kulonda Ford Kenya n'emuteekako amaanyi emumege n'abamega kakati olaba amasannyalaze bwe gongera okusituka kakati mu kulonda okwa 97 kwe kujjana ku bwa president ng'olw'amaanyi gamuwala n'avuganya ku bwa president n'akwata ekifo kya kusatu Mwai Kibaki yali mu kifo ekyokubiri so olwo yali amaze okwezimba ne ba Kijana Wamaalwa
abamu mega mu Ford Kenya yakitawo kati abayiseeko ku national mu kifo kya kusatu kuba candidates banyu omuntu okufuna 10% ku mulundi gwo ogusooso okuvuganya kuba president oli yali amaze okwezimba nga tazimbiddwa muntu mulala yenna. Kakati ekyo bwakimala naye yayina olutalo olulala mu bajaluwo nga Anyanga Nyonga akyaliwo nga ayokya nga ne Orengo naye wali ayokya kati nabo ayagala okubavuunikira jukira bamusooka mu byobufuzi ebyakadaala kati nabo bamugamba nedda ssebo toyinza kubuuka layini otusanze mu queue Mbabazi gye yayogerako ku Besigye mu Biregomu ti ssebo layini eri wano ffenna mwe tuli ate gweyagala kutusooka kati na wano bye baaliko mu kalulu ako Professor Peter Anyanga Nyong'o naddayo mu constituency ya Kisumu Rural ng'akutte kaada y'ekibiina ekya Charity Enjiru aleseewo kaadi y'ekibiina ky'Odinga mu kalulu baamukuba Odinga n'amugamba ondabye olwo yeezimba kakati Charity Enjiru ekirungi yawangula ku bifo ebiwera mu Ukambani n'afuna ku bifo eby'aba nominated MPs abayingira nga tebayise mu kalulu kati Professor Anyanga Nyong'o n'afunawo ekifo naye ye Orengo gasigalaga muwala yawangula mu constituency ya Ugenya nga tali ku kaadi y'Odinga n'amugamba ssebo nange neesobola kati 2 Odinga tadda kuba president atawagira Kibaki Orengo agamba nga bw'otazze kuba president luli saavuganya kuba waliwo mujalu w'omunnange yadde twali ku bibiina byafuzi byanjawo kati nga bw'otozze nze kanzijje kuba president najja kuba president ne kuba MP Ugenya ne bamukuba ku byombi Odinga olutalo n'alumega teri yamukwasa yekwasa nete kyagwerawo waliwo n'olutalo ate olusigadde Kisumu mu Greater Lugo Nyanza nga awangudde naye Kisumu ng'oliyo meya Akinyoyire kati ne bamala emyezi nga buli omu alina ekibinja ky'abavubuka ba Kawuulu bazemuyita eggaali nga meya Akinyi alina ba bad boys Odinga alina ba Baghdad boys buli lwakutaano nga beerumba ne beekuba mu Kisumu Baghdad boys and bad boys ku nkomerero abo Odinga bamegga aba meya Akinyi era olutalo nalwo ne lugwa Kisumu sebo embozi tebanga awangale Ssaabasajja